Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nti era okola ky'amaanyi nnyo. Wenjogerera Muhoozi Kainerugaba gamumyuse. Lwaki gwe mukwano gwange gamumyuse? Kakati nno nkwanirizaako nnyo ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna yenna weebale kwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna yenna ampuliriza okola ky'amaanyi nnyo, ng'oyagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko nnyo tusobole okulaba nga tukuza amayingo gano gatambule wala osobole okuba nga obeera updated buli kadde gwe mukwano gwange ali eyo gwe mukwano gwange ampuliriza. Mbagala nnyo abali ebunaayira abali emitala w'amayanja mwebale kwekumira ku mayingo gano nammwe mwebale kusubscribinga bannange mwebale kubeerako. Kakati nno oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba okuvaayo ku social media platform ku Twitter n'awandiika nga ayina ba officers basonzeemu olunwe gwe mukwano gwange kakati ofuna opondo avuddeyo mukwano gwange gwali yampuliriza. Jukira Muhoozi yasinzidde ku mukutu gwe n'abaako government officers omu gwe yagambye nti nno is a fool naye ng'ono teyasobodde kubanga amumentioninga mannya. Kakati government spokesperson yafuddeyo n'ademandinga for clarity Gen. Muhoozi Kainerugaba asobole okubanga abuildinga eyo claim gye yagambye nti who is fool beetaaga okumanya ani musiru ku bonna gwe yatuumye. Uganda government spokesperson onono yefuna opondo ye aleese konsaani aweyinze konsaani ng'agamba remarks ezaakoleddwa Gen. Muhoozi Kainerugaba president mutabani w'omukulembeze w'eggwanga zasipaakinze fresh debit mu ggwanga era eggwanga libanja lyagala okumanya ani oyo gwe badde boogerako ali mu political yayogedde mu ngeri eri political military saako oba kakati kino kitaddewo tension mu politics saako ne mu military circles. Ekigambo kino Gen. Muhoozi Kainerugaba kyeyavudde okyogera tewali amanyiddwako mayitire tewali akimanyiko mayitire gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Gen. Muhoozi Kainerugaba gyevuvuddeko kujjukiza nti ku social media platform yataddewo ensonga edividinga n'okwandamininga ensonga zino ng'agamba nti nno abantu bano benjogerako ba-undermininze President Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bwe ng'alifaalinga nti oyo omuntu oyo musiru nnyo era n'ayongera n'agamba yeetaagibwa kukwatibwa bukwatibwa. Kino kyalwetinze Muhoozi ne kikuliyeetingawo criticism eri eri ba Gen. Kubanga teyalambuludde ani gwe yabadde ayogerako oyo yenna ali mu kulyamu kitaawo olukwe yeetaaga okuba nga akwatibwa oyo gwe yayise afuulu. Kakati jjukira nti nno Gen. Muhoozi Kainerugaba abadde mabega ng'ali mu kuwera ennemba ne Lieutenant Gen. Peter Eruwulu ng'amugamba nti nno is a buffon. Kino nakyo kyalweizinze question mu magye ga Uganda era kyaga dividings kubanga mu response eno Ofondo tiyalinze era tiyakolinze back for clarity naye wabula kati ku kino ekyayogedde nti nno full avuddeyo n'abanja. Jukira nti nno Lieutenant General we bamwogeddeko Ofondo Opondo teyavuddeyo wadde okukyalenjinga Muhoozi wadde n'akamu ne kati avuddeyo akyalenjinga Muhoozi ayagala identifying who's fool ani oyo gwalifaalinga nga fool gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Zino no remarks okuva mu side zombi zaakomyemu omuliro okuva mu intaano tension saako ne mu Uganda naddala abali mu bufuzi. Banalysist basuggestinga nti Muhoozi statements zino zaakola eziri deeper in power struggle ku figures zino ebbiri mu Uganda People Defence Force. Kitegeeza nti kati kino ekya Ofono Opondo okuvaayo n'ademandinga for clarity kyalabise ng'ekigeno ekyagala okurestoringa order ne encourage eri mu Uganda ne military mu politics obutasobola kukumamu muliro eri mu politics wa Uganda gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kitegeeza nti nno bino ebigambo Muhoozi Kainerugaba byagenda ng'ayogera. Gen. Muhoozi Kainerugaba ssaawa zino yeetaagako secretary
oyo aeditinga ebigambo by'abagenda otteeka ku social media platforms. Otherwise ng'eggwanga lyennyini agenda kuba nga aliteekako obuzibu gwe mukwano gwange aliyeyampuliriza. Ngolowooza ki ky'osuubira? Ki gavumenti kyesobola okukolera mutabani waayo okusobola okulaba nga ajjawo ebigambo ebigenda mu maaso n'okutiisatiisa amawanga, si mu ggwanga lyokka wabula n'amawanga ag'ebweru? Kutegeeza jangu mu comment section, jangu likinge, jangu sharinge. Kwagala nnyo watana kubanga osubscribinga, jangu wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kubanga osobola okubanga otufollowinga bulungi nnyo mukwano gwange. Naye nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Abaganda bange abali mutala w'amayanja, abali mu America, abali e UK, abali South Africa, abali mu Kenya, abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Canada, abali e Saudi Arabia, mwebale nnyo kukazanya, mwebale nnyo emirimu gy'amaanyi egyo gye mukola, mwebale kulayikinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga. Bategeeza nti no mbaagala nnyo, mweraba.